program zaffe okuva ku makya okutuuse wano nga bulijjo ku Lwokusatu essaawa 5 paka ku 6 ez'ekiro tuba tusaako program yaffe obulamu bugagga. Program eno ng'evujjirirwa Lewonia Medical Research and Diagnostic Center Limited. Kino kye kitongole ekinoonyereza ku ndwadde zinnamutta nga kansa, sukaali, pressure ne mu COVID mwaziraba nga omukulu omuvumbuzi waffe David Ssenfuka bwetera okuleeta wano ajjanjaba COVID era abantu abawerako baawona ate ku bwereere. Tubategeeza nti okuva omwaka oguweddemu nga mu Gw'ekkumi tuzze tetukyaleeta muvumbuzi waffe kubanga ebibala bye yasimba bitandise okuloka. Tuleeta abantu abawonye sukaali, abawonye kansa ku bwereere. Abantu abo bamaliriza ebiseera ebimu bajjukiza President Kiyeetema mu January wa 2020 ngenda kuyamba ku muvumbuzi David Ssenfuka okukulaakulanya eddagala lino n'eddagala nakati likyali mu kadomola. Bangi bazze bagamba tujja munoonya, tujja kukola kitu. Awo ne wajjawo emiziziko egy'enjawulo. President ayinza okuba alina will eyogera oba ayinza okuba abamujjukiza tebamanyi. So programu y'olwaleero tugenda kubaleetera omugenyi wa njawulo. Si mulwadde naye ava mu ofiisi ya President. Nga tetunaba kubaleetera tubali tubalaga nnyo President Nixon Richard yateekawo National Cancer Act ne ssente okuvujjirira alivumbula eddagala naye tetulifunanga. Naye kati twagala kubaleetera omukulu eyalwala sukaali, eyalwala kansa ne bamutemako n'okugulu naye yadde bakumutemako nga yadduse okugulu kumu neyeetoola Canada ng'anoonya obuyambi bw'okufuna eddagala lya kansa. Yafuata tamuwonye n'abalala tebamuwona. Golodi oyo tumulina mu Uganda n'omuvumbuzi waffe David Ssenfuka. Ab'omu studio mutuyambe tunoonyeze omwami oyo tulyoke twanjule omugenyi waffe gwe tuleese olwaleero okuva mu ofiisi ya President. Kansa w'amagumba y'omu ku kansa asinga okutta abantu mu nsi yonna wadde nga si mungi nnyo ng'ebika bya kansa ebirala, anti akola ekitundu kimu kyokka ku buli 100 ku bantu abalwala kansa okwetoola ensi yonna. Ono bw'akwata omuntu akyusa obutofaali bw'amagumba era nga tasasola mu myaka, wabula asinga kwegirisiza mu baana bato n'abavubuka okusinga mu bantu abakuliridde mu myaka. Omuntu ng'akwatiddwa kkookolo w'amagumba asobola obutafunirawo bubonero okuggyako okuwulira akazimba akataluma, wabula bw'agenda asesera omuntu asobola okufuna okulumizibwa naddala mu budde obw'ekiro, okuzimba okutasobola kunnyonnyolwa, okukaluubirizibwa mu ntambula, okukoowa ennyo n'oluusi okufuna omusujja. Abamu ku bantu abatutumufu abali bakwatiddwa ku kkookolo w'amagumba ne batuuka n'okutemwako amagulu era omuzannyi wa firimu nnakinku Teresi Stanley Fox eyali amanyiddwa ennyo nga Terry Fox. Terry Fox munnansi wa ggwanga lya Canada yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 Julayi 1958 mu ggwanga lya Canada, wabula oluvannyuma famire ye yasenguka nedda mu British Columbia era ng'eno gy'atandikira okuzannya omuzannyo gw'ensero oba guyite basketball, gy'awangulira emidaali n'engule ez'enjawulo. Kyokka mu Desemba 1976 yafuna akabenje akakosa okugulu kwe mu viivi era oluvannyuma lw'akabanga yagenda mu ddwaliro gye bakamutemera nti yafuna kkookolo w'amagumba eyali atandikidde mu viivi era bagenda kumutemako okugulu. Mu mwaka gwa 1980 ku myaka 18 gyokka Terry Fox yatemwako okugulu n'ayobwa okugulu okukolerere, bw'atyo n'addamu n'atambula, wabula kino tekyamumalamu maanyi. Olw'okuba nti yali munnabyamizannyo, Fox yasalawo okutandikawo emisinde gye yatuuma emisinde egy'essuubi, akadde kano egiyitibwa Terry Fox Run n'ekigendero eky'okusonda ensimbi
ezivujjirira okunoonyereza ku kasa mu mawanga ag'enjawulo era ng'ono yadduka kilomita 15,373 okumala ennaku 143 okwetooloola Canada yonna ng'agenda asomesa abantu n'okubamanyisa ebikwata ku bulwadde buno. Ng'ogyeko okudduka era asigala azannya omuzannyo gw'ensero nga yeeyambisa akagali k'abalema wabula ng'emisinde gino tegyamuleka kye kimu anti embeera y'okugulu kwe yasajjuka era yagenda okuddamu okwekebejjebwa nga kaasa asaasaanidde amawuggwe era wayitawo akaseera katono n'ava mu bulamu bw'ensi eno. The cancer had spread and now I've got cancer in my lungs and we got to go home and try and do some more treatment. But all I can say is if there's any way I can get out there again and finish it, I will. Fox bwe yafiira ng'alangiriddwa ng'omuzira w'eggwanga lya Canada nga ne gye buli eno yabumbibwamu ekibumbe saako okumusigamu ebisiga eby'enjawulo nga n'okutuusa olwaleero emisinde gye yatandikawo gye gimu ku egyo egisinga okuvaamu ensimbi eziyambako mu kunoonyereza ku Kkookolo. We are deeply conscious of the debt of gratitude we all owe to this remarkable young man for the gift of his boundless courage and perseverance, the gift of a life which inspired the country he loved. Tubakulisaayo mwerabiddeko n'agamu nti omuntu waddusiza okugulu okumu ng'owabiri waali naye nga anoonya kutaasa bulamu bw'abalala bw'ataataasa yafanga mujulizi. Kati tuli ku stage egamba nti eddagala tulirina naye wabuzeewo alironda. Bwanaafunikayo alironda wabweru wa Uganda tujja kwetaagisa abanaayagala tugende tulinye ennyonyi abalina obusobozi bagende naye nga tenga tukyamulina tulina okwerwanako. Njagala okubanjulira omugenyi waffe olwaleero nti ye mubaka wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni habulwa mu kibuga Masaka ng'ekibondo akifunye kimanya kabonera era ono n'omuvumbuzi waffe bazaalwa mu disitulikiti y'emu kati gye bayita Greater Masaka. Buli muntu ava mu kitundu kya njawulo ono ate gyakolera gyamalidde. Ono si mulala ye Haji Ahmed Kateregga wenaba mwanji amanya nga sigatambuza bulungi ajja gabeyanjulira nga abadde mu mawulire ebbanga ddene nga wa amalidde mu bukedde era yaliko ne pulezidenti waffe owa Uganda Journalist Association kati eyetegekera okulonda abakulembeze abajja naliko mu kabineti ye ng'owamawulire. So si mupya mu maaso gammwe nti ate era si mupya mu maaso ga pulezidenti yemu ku nsonga lwaki tumuleese amawere galiwe gaba tegatuuka ajja tubuulira lwaki tegatuuka lwaki pulezidenti eddagala talikola ki talikulaakulanya ng'abantu bawa emisolo niba bawa emisolo nga sente zimala pulezidenti alina obudde obulaba omuntu yenna mu America gye yali obulaba omuntu yenna mu Dubai gye yali n'awalala wonna nti mutujjanjabe tujja kuteesa bwe tuti ate nga n'omuvumbuzi mwetegefu okuwaayo eddagala singa obukwakkulizo bwateekawo buli sijja kubaluyisaayo sinze mwogezi w'olunaku olwaleero kambanjulire mukulu Kateregga bukya pulogulaamu eno etandika gwe mulundi okusoosa okukukyaza wano ku BBS Terefayina. Katusooke sooka obuuze kubatulaba tulyoke tukuyozoyeze okugwa mu kifo. Abatulaba mwenna musibye mutya nno bassebo ne bannyabo mwebale gye mukola bafiiriddwa mbasaasira abalwadde mbasaasira abawonye embozaayoza n'abalina bye bafunye nabo mbozaayoza ate naddala mu wiiki eno nga tujaguza nga bagiweza emyaka 37 ekya National Resistance Movement Nigeria National Resistance Army kati Uganda People's Defence Forces banunula eggwanga lino ng'omugenzi Mao Setungu bwe yagamba nti
amaanyi g'omuyeekera gamuli mu bantu abanga ekyennyanja ng'abantu ge mazzi singa tebaali bantu kuwagira lutalo olw'okwenunula terwandiwanguddwa. So kitukwatako ffenna ebibala ebitufunye emyaka egya 37 bibala ng'ebyomuvumbuzi waffe ono David Ssenfuka ffenna gwe twenyumiririzaamu era gwe tulinamu essuubi. Nabadde nsisinkanye abasawo b'ekinnansi mu Masaka City naddala ab'omu division eya Nyendo Mukungwe gye nakiikiridde muwala wange Mastura Nava, naye ne mbategeeza nti yadde abafuzi b'amatwale baali baabanafuya twalina ebikolo by'eddagala pitirivu wano. Abazungu baatusanga tulongoosa mu Buganda ne mu Bunyoro ng'omukyala bw'aba alemereddwa okuzaala nga bamulongoosa ne bamuggyamu omwana ne baddamu ne bamutunga. Naye bwe baatandika ettendekero ly'obusawo wano e Mulago, ate ebyo ebyaffe tebaabitunulamu, badda mu kutuwa biri ebyabwe nga batukoppololerako ebyo bye baagala tukomeko. Sayansi waffe yenna ne tufa naye. Abasawo b'ekinnansi abo nabadde mbagana nabo balina omuze ogusirikira ebikolo byabwe. Abamu ne batabiragirira na baana baabwe bayadde abazzukulu ne bafa nabyo. Naye nze nsanyukira omuvumbuzi waffe ono nti ekintu bwe kyakitandika ffenna tumuwadde abalwadde n'abakolako ate ku bwereere, ng'olaba nti aba buli kaseera ayongera okukola okunoonyereza mu bulwadde bwennyini, mu bikolo mwennyini. Kye yakoze eggulo ate enkya kirina okuba nga kiba kisingako ekyo. Ekyo kikulu nnyo nnyini ddala, era nebaza saba ne puroguramu eno. Ate nebaza ne Ssaabasajja Kabaka n'Oweekitiibwa Katikkiro n'abakungu n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka olw'okutandikawo BBS Terefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda eno, kubanga ate yo eyina enkizo ku bintu byaffe eby'ekinnansi, era nsuubira nti bwe bulungi obwa puroguramu eno. Nze Omulangira Haji Ahmed Kateregga Musaazi, nga bw'ogambye ndi musajja munnamawulire, nva mu Ssekabaka Wunyi Ekibulala Singo, naye nga nva mu mutuba gwa Kateregga Luguma e Bukakkata. Ndi musajja munnabuddu era nga nze Deputy Resident City Commissioner owa Masaka City atwala Kimanya Kabonera City Division. Tusanyusa okulaba abatulaba nga bwe muwulidde ebyafaayo bye. Bwe kiba kyannyanja tufunye ekisinja, abato temwalaba ku kisinja. Ekisinja kyekyennyanja ekisinga okuwuuma wano, at least sinayogera ku byebweru. Obuzibu bwakyo nti olina kirya nga weegendereza, kirimu amagumba galinga malobo naye nga kiwoomera ddala. Tukwebaza mu butongole okutuuka ku kifo ekyo. Amina. Naawe amawulire naye afunye amukiikirira. Ekintu kya eddagala lya omuvumbuzi David Ssenfuka, abantu bangi abazze balitegeera, ab'amawulire okumanya balitegeera omwaka oguwedde bamuwa engule ey'okujjanjaba nga bakoze olunaku. Naye tebannaba kupenetratinga kutuuka ku kikolo. Ba senior citizens nga ba former Chief Justice bavuddeyo, wako Wambuzi yali Chancellor wa Makerere, twabadde ne Kasole nga nti ye atayagala kunoonya mutabani agende, kati gwe nga akiikira president twagala otuwa obuzibu bwe buvudde ng'abantu bawa omusolo, bafunye eddagala erivumbuddwa mu nsi obuwangazi erusinga n'obwamafuta bagamba myaka 15. Kikyolowooza ekyandikoleddwa okulaba nga eddagala lino liva mu kadomola, kuba oyogeddeko wano nti mubadde muleeta n'abalwadde ne babajjanjaba. Ekisooka kituukira ddala wali wentandikidde nti abaddugavu twali basawo bakugu, naye abazungu abafuzi b'amatwale bwe bajja ne batunafuya, abasawo baffe ab'ekinnansi ne babanafuya. Lwakuba n'abasawo baffe ab'ekinnansi era nabadde ngamba ab'e Masaka nabo bajja ne batabiikiriza ebintu bana ab'empewo ate nabana ab'ebikolo eby'eddagala.
kakati naye kyetaaga omuntu n'ategeerekeka nti agira ki agwawa kuba ndowooza awo nabano aba National Drug Authority banguyirwa kubanga nali nga nkyali active nnyo mu mawulire aba National Drug Authority bantegeeza nti omukuwempewo bwe bamubuuza ebyebikolo naki n'agamba nti ye ng'omuntu alina omwo gwe baali balaba yali talina kyamanyi okuggyako ng'empewo emuli ku ki emuli ku mutwe naye kati bano abasawo abaffe ab'eddagala abataliiko byekwasa ebyo nsuubira nti kyekiseera twajaguza dda emyaka 6 bukya twefuga ndowooza kati tuli ku gwa 61 gwe tutambuza era tulina okweggyako ekikoligo ky'abafuzi b'amatwale tuddeyo twebeereremu nga ffe ffennyini abaddugavu Mukama Katonda atuyisiriza mu bantu ng'omuvumbuzi waffe ono David Ssenfuka n'abalala tubakulaakulanye era ojja kwesanga nga tuyambiddwa owadde obweyamu wano abantu beyayamba mu budde bwa covid nze n'abantu bayambye ku kansa nange mmanyi bangi ate waliwo baserebu abeeyogerera owekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere eyali Katikkiro wa Buganda oyogedde ku eyali Ssaabalamuzi Wambuzi kati bw'otuuka ne ku musomesa waffe ow'Olulango Kasole Bwereere gwe twamanyanga nga Kampala Parents kwegamba omuntu aba asuubirwa okuba nga agwamu okubuusabuusa ku kintu ekigenda mu maaso naye nga bw'omanyi gavumenti eno bwe yali eva mu nsiko mu 86 yajja n'eggye erya NRA yayina ne external wing abajja ne babeera abakulu mu gavumenti naye teyajja n'abakugu baayo teyajja n'abakozi baayo abakugu yasikira bali be yasangawo abaatendekebwa mu yunivasite ziri ez'ekizungu Makerere University kati tuli mu kujaguza myaka 10 naye tetunnabeera kusajja kulanga yunivasite ne tuba nga tuli mu byaffe era tukyali nnyo mu by'ekizungu so gavumenti oginenya olekamu mu bimu nti gavumenti eyinza okuba nga erina kyeyagala etambuze wano ate ne wabaawo abagikiremesa tulina ebitongole bino eby'ensi yonna World Health Organization interest zaabyo bani ababiteekamu ssente naye nga President Yoweri Museveni ng'omuntu amanyi omugaso gwa abasawo abakugu ab'ekinnansi era ojjukira ndowooza tulina mukadde waffe Haji Ahmed Nadduli nakati akyayogera nga bwe yabakubanga empiso mu nsiko nga bwe yabanga talina chloroquine oba quinine yabyefumbiranga n'abibakuba nga bayiyaayo n'emmumbwa ez'empeke ne bazimira ne babeerawo so background eyo weeri era kyova olaba nti n'etteeka eritongoza abasawo ab'ekinnansi mu ddagala lyaffe habo bukyalubanga lwa mindi lyayisibwa n'engeri gye banaakwatagana n'abasawo be tuyita ab'ekizungu so president lwakuba akola bingi ye mukulembeze wa Uganda ye mukulembeze wa gavumenti ye muduumizi w'amagye ow'oku ntikko ye fountain of Hana kati ye ng'omuntu ku mmeeza ye ebintu bisobola okuba nga biba bingi ddala naye nga ssemateeka wa Uganda bw'agamba nti ebimu pulezidenti abikola butereevu ebirala abisigira asigira ba minisita n'amuwa ekitongole naffe ffennyini tumukiikirira mu gavumenti ez'ebitundu atusigira ne tubaako bye tumukolerako eyo naye ate era ffenna nga tumukuuma ng'ali informed ng'amanyi ebigenda mu maaso era tuwaayo reports ez'ekkatala za buli mwezi naye nga bwe wabaawo kyolaba nga kikulu nnyo n'omwezi togugira ki togulinda n'oba ng'omutegeeza naye olw'ebino Tereza Central African Republic, Tereza Congo, Tereza zi Sudani zombi, wuyo Somalia, ate Rwanda Burundi bibadde bitya, ate Kenya bayombedde bivudde mu kulonda, ate balwanyisa bannalukalala Mozambique. Kwegamba ogenda okugatta ebyo byonna olumu akadde kafikwa oconcentrate okuteeka omwoyo ku buli kintu ne katabeerawo
kyokka olwo emmundu tugyolekeza oba oluno tulwolekeza minisita gwe kikwatako. Kati minisitule y'ebyobulamu ina mwannyinaffe Dr. Ruth Acheng, ate tulina omwana owaffe permanent secretary Dr. Diana Atwine. Tuba tusuubira ddala nti ekintu kino kisobola okutambulira ddala obulungi ne kituukibwako. Nze kyendowooza nti kati ekyetaagisa abanyankole balina olugero nti omusajja omu yagamba Omugabe nti nze njagala ekintu eki bwe tutuuka mu bantu nze obanga nga nkuba akaama kimala abantu ne balaba nti Omugabe onkuba ki akaama. Omulala n'aga nti amwogerangako, omulala n'aga nti amukoonangako. So president okusuubiza okuyamba mu kutumbula okunoonyereza mu ddagala lino erya omuvumbusi waffe David Ssenfuka ku kulwanyisa kookolo, ku kulwanyisa sukaali, waakiri kitwale ng'ekya Omugabe kiri eky'okkuba akaama oba okukoonako oba okwogerako. Kiba already kiwadde entandikwa we tusobola okutandikira ne tugenda mu maaso. Era nze nange sijja kutunula butunuzi oluvannyuma lwa puroguramu eno nange ngenda kukolera president report, mpeeko mukama wange minisita wa presidency mukyala Nile Babalanda, ate mpeeko ne minisita ow'ebyobulamu ne permanent secretary. Era nsuubira nti kijja kubaako kyekyongera okujjukiza okulaba nga ensonga eno etambula, kubanga ate ng'ogyeko ebirala omuvumbuzi waffe musajja munnabuddu mwana we waffe, era omanyi bwe tubeera eyo tuba tukola okunoonyereza kungi. Abakugu bwe bajja nga Masaka City etandise balina bye baatugamba ebikola City, ne batugamba ekimu ku bikola City erina okuba n'eddwaliro. Yes, tulina eddwaliro Regional Referral Hospital naye eryo lya Masaka Region. Naye Masaka City tuteekateeka ate naffe okuba n'eddwaliro eryaffe nga Masaka City, ng'ogyeko nti buli division erina okubeeramu ne health center 4. Kaakati ne batugamba tulina okubeera ne public university oba university eya gavumenti, nga si ya Masaka City yokka naye nga ya region yonna Greater Masaka. Ate ekibuga kyaffe Masaka owulira ebibuga nti kino kya bulambuzi, ekyaffe kya bya bulimi. Kaakati bwe tutuuka ku sayidi ey'ebyobulamu nga tetunaba kufuna City Hospital, nga ffenna tutunuulidde Regional Referral Hospital, ate bwe tuwulira omuvumbuzi waffe ono naye alina enteekateeka ey'okutuzimbira eddwaliro ery'omulembe ewange mu division gye ntwala. Eddwaliro eryo tusuubira nti lijja kutuyamba nnyo, lijja kukola contribution y'amaanyi, ate nga nakitegeddeko nti essira ligenda kulissa ku kunoonyereza n'okujjanjaba abalwadde ba kookolo. Kakati abantu ababadde bayiika emulago nga tebajja nawo, n'abantu abava mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda nga bw'olaba oluguudo olwo Masaka, Mbarara, Kabaale, Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu, Uvira, oba ne bodda Kasese, Mpondwe, Kasindi, oba ne bodda Kyotera, Kakuuto, Mutukula. Okusooka tukwebaza okuga nti bw'ova wano ojja kukola lipooti ewa bakama abo omenyeeko minisita wa president onayo Babalanda. Eddagala lino lifubutuka Masaka. Naawe ofubutuka Masaka. Bangi nnyo abakoze intervention nga bava Masaka. Omu ku bo ye Honorable Anifa Kawooya. Oyo mubaka wa district yange omukyala. We wajjawo obugulumbo wakati w'omuvumbuzi ne Uganda Cancer Institute. Omukulu yagamba nti waakirika ngende e Rwanda. Akaama kaliko ogambye Omugabe tebamukuba. Honorable Anifa yakakuba omuvumbi naga atogenda president yagenda kukuyambako nakati atudde teri kavaayo awo twagala otandikire emizizi kejo jagikola simanyi mwandika musenero si waayo naye omu kuba
yavunaanyizibwa ku by'okuvumbula y'omu kubaalaga interest intentionally nga ye ate obukwakulizo bubateekawo nga nti amale kubawa bikola yoke bamuwe ye agamba bamale kumpa bwannannyini mbawe ebikolo oyo omuzizi kona aguyitako otya okutuusa olubimbi luno olw'eddagala ne litatuva mu ngalo kugenda wonna afa nalyo oba nga waliwo ekikoleddwa agala afe nalyo era kye nagambye abasawo baffe bali nti bajja ne bakola ettima n'abaana baabwe bennyini ne batabalagirira bikolo n'abazzukulu ne batabalagirira bikolo ne bagenda nalyo naye ekyo mukisa omulungi minisita omubeezi ow'ebyobulamu oyo general duties Anifa Kawoya nyinza okumuyita mwannyinaze oba ssengange kubanga ye Sembabule district woman MP ate nze okugenda ewe ne bwempita emmanju oyingira so nja kukwatagana nnyo ne Hajjati Anifa Kawoya Bangirana okumanyira ddala waatuuse n'ensonga eno nga sinnaba nakwogera na mukama wange mukyala Mire Babalanda era nga sinnaba nakwogera na minisita yennyini omujjuvu ow'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng mmanye Anifa waatuuse n'ensonga eno tusobola n'ogikwasaganya nga bannamasaka tusobola n'okugikwasaganya nga bannamasaka ne bwe kinaba kyetaagisa kwongeramu ku ba stakeholder okulaba nga omuntu ayambibwa wali womperedde information mbadde ngezaako okugamba nti singa omuvumbuzi waffe abanga aguddewo eddwaliro e Masaka ng'eddwaliro likola ku balwadde ba kookolo n'okwongera okunoonyereza ku kookolo n'awonya omujjuzo e Kampala ate ng'enkola ya gavumenti eno kwe kukendeeza omujjuzo e Kampala ebintu bikolebwe mu cities endala nga Masaka y'emu ku zo kyaba akoze kiba ky'amaanyi abalwadde baba bayambye okuva mu bukiikaddyo bwa Uganda masekkati ga Uganda mu bugwanjuba bwa Uganda ne mawanga ag'omuliraano nga Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo bajja kuba bangi ddala so ekintu ekyo tulina okukyongeramu amaanyi tetulina kumunafuya naye ng'Abaganda bwe bagamba omweyogereze takusuuza kayanziko omweyogereze takusuuza kooli nako bannaffe abatukwatirwa obujja olwa kino kikulu ekirala nga kikulu President Museveni wamulabe bwe yabadde mu America n'abategeeza nti ebikolo by'eddagala bingi mwe bye munoonya ffe waffe tubirina era ebimu n'abyogera n'ayogera n'ebimu bwe tuze tubikozesa nawe tubeeredde mu COVID n'atuuka n'obagamba nti mulwana ne sitaaki ow'empeke nga ffe muwoge waffe afaaki afatulo omwoyo ogwo President gwe yabadde ayogereramu gwe mwoyo ogwo gwennyini gwe tugenda okukozesa okulaba nga ebikolo bya Dr. Ssenfuka bino tubikulaakulanyiza ddala era nsuubira nti tetwetaaga munyagako bwannannyini oba okubumuggyako wabula kye tuba tulina okukola kwe kukwata naye ng'eggwanga kuba gavumenti ndowooza kiba nakifunda naye eggwanga ntegeeza state state neebanga emuyambako kino tukifunyeemu tutya nga bannayuganda tukifunyeemu tutya nga abaddugavu awo nyini ndowooza we tugenda okuwummuliramu nga twalaba Abamerika nga bamwebaza okulwanyisa COVID ne bamutendereza abatulaba tugendako mu kuwummulamu katono omubaka wa President Museveni tusembyeyo ng'atugamba nti Abamerika President yabanyumiza ku bikolo yeerabira kubanyumiza nti amanyiyo n'eddagala lya kansa naye yali nnyo stress ku COVID olw'okuba ye yajja speed n'atta abantu abawerako naye kansa mubi nnyo n'okusinga COVID so tugamba nti nga tugenda okuwummulamu tugenda kudda ne omulangira Haji Ahmed Kateregga Musaazi naye nga tukomawo abamu studio mugira mutunoonyeza katambi mukulu Musaazi atuzizaayo ku Amerika olutalo lubalina mu biseera
Nixon Roosevelt yalwanako naye ono yateekerawo ddala etteeka National Council Act n'ateekawo n'omutemwa ogunaaweebwa abo abanaavumbula eddagala. Sooka tulabe ku Nixon nate okubajjukiza nti olutalo terutandikidde wano ku muvumbuzi waffe David Ssenfuka. Tukomewo ne mukulu RCC.